Ebipya bizuuse ku mukozi wa TV yakwatiddwa mu bwenzi n'omukyala omufumbo. Bruno K atabukidde Pheobe K. Kadaama aswaziddwa bambi so ng'ate Mariam eyagoba taata we ku mukolo n'omukono atajja finally afunye omulala amwepikira. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Musibye mutya mujje baleke egyo gyonna gye mukakalabya ebuuyi eyo kansubire nti buli omu ali bulungi nnyo bulungi ddala abatali bulungi basasirako abatuuse ku buwanguzi bayozaayoza bannaffe so nga ate mwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwe abafiiriddwako abantu bammwe semyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisa agumye emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okwebaza okusubscribinga ku channel eno nkwebaza okukomentinga n'okulayikinga video zonna zenteeka ku mukutu guno era nga ngenda kusaba gwe wenna mukwano gwange aneeyunzeko essaawa eno yennyini bambi subscribing ateekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso comments ziteekeko ataawo mu comment section kasooke nkulekereko akatambi kano akwa mwana muwala ono munnange Kadaama munnaffe bw'atyo we yaswaziddwa ngenda sooka nkakulekereko n'olulala ebingi ngenda kuba mbyogera mu maaso awo naye nga sinagenda mu maaso ngenda kusaba kyalirako ate ku YouTube channel y'omukyala ayitibwa Sarash Media ngenda bugenzaawo ku YouTube teekamu Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye subscribinga likinga video ze teekako akadde naye bambi agende mu maaso n'okubeera ng'ate akuweereza. Where are you from? Big account. Huh? Big account. Can you read this for me, please? Put it up. What is that? Jig. Can you read? No, read this. Read this. Loki. Huh? Loki. What? Loki. Okay. How about this one? Read for me, please. Can you read this? What is this? Can you read it? Can you read? Read it for me, please. Okay, no problem. How about this one? Read for me. Sanitizer. What is that? Sanitizer. Read again. Sanitizer. Huh? Sanitizer. Sanitizer. Okay. How about this one, my dear? Can you read it? What is this? What's this? Okay, can you read that for me? The one written. What is this? Read. Ng'ate munnange w'olabye akatambi ako n'okekkanya bulungi bw'atyo munnaffe we yagenze maaso n'okubeera ng'ate aswazibwa bw'atyo bambuziza bambi nsomera ku kino nga tamanyi kusoma era bw'atyo ye mukama we n'asalawo amukwate katambi n'oluvannyuma agende maaso n'okubeera ng'ate akatambuza. Baganda bange mwenna ekyo kino bannaffe abamu kye bayitamu baana bangi nnyo tebaasoma naye nga bo ate beetaaga okubeera nga nabo beefunirayo kasente oba basoma oba tebaasoma kale nno nabo chance eno bagikozesa okubeera nga nabo beefulumirako wabweru w'eggwanga basobole okubeera nga bafuna kasente wabula bambi ebizibu nga bino bangi babisanga era nga nkusaba owandikekawo mu comment section otubuulire ebizibu nga bino eno tusaanidde kubeera nga ate tubisalira magezi ki bananga omuntu yenna nga wandyagadde okubeera ng'otambula bambi weerwaneko ne woba tewasoma weerwaneko atisitiko otegeereko ku buntu obutonotono buyinza okubeera nga ate bukuyisaawo olimu okubeera nga ate oswazibwa mu mbeera eno nga munnaffe omu we baamukoze nga nawe akatambi
katambi w'okalabye. So ng'ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali. Ye Mariam tumujjukira bulungi kaddamu oyo eyavangayo bw'atyo ne yeewaana nga wagenda okubeera ng'ate ye bbaawe amwanjula ewaabwe. Wabula ate tubijjukira bulungi nnyo bibadde bitrendinga nnyo ku social media okwo naddala ku Facebook. Yategeka omukolo bw'atyo n'agoba taata we ku mukolo era n'omuko bw'atyo n'atajja era ebyazuulwa nti omuko bwe batyo mukyala mukulu yamugalidde mu kisenge. Bingi nnyo bizze byogerwa era nga wetutuukidde olunaku olwaleero waliwo ate omusajja mukulu eyeesowoddeyo n'agamba nti ye mwetegefu nnyo nnyini ddala okubeera ng'ate agenda ate ye bw'atyo n'asalawo okubeera nga awasa omukyalo ono Mariam ffenna gwe tumanyi obulungi. Ngenda kuba n'akatambi ako nkakulekerako n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Waliwo omukyala gwe nalaba yayanjula naye ne batamwanjula ne bamuleka awo bwe batyo. Badde nsaba Kadama TV onconnecting ku mukyalo oyo nze nsobole bw'anaaba nzikiriza nsobole okubeera nga mwanjula. Amanya Muhamudu Ayanja. Kale oyo namulaba ne mwagala olwa sayizi ye n'obuvumu bwe yaliyolesa nembeera nga mwagala naye bw'anaaba Mukwano gwange bye byakuddira mu luyimba taluwoomya ye musajja mukulu naye bw'atyo agamba nti bannange nze ndi mwetegefu nnyo okubeera nga bambi mpasa mwana muwala ono Mariam yonna gye binaggwera mukwano gwange nja kuba mbikutuusako butereevu. So ng'ate ye Bruno K yalabikiddeko mu katambi ke yakoze ate bw'atyo ku TikTok ye era nga bw'atyo mu bifaananyi ataddemu Pheobe K wabula nga akayimba kayimba nange nawe ngenda kuba nkakulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate osalawo ki kye yabadde ategeeza mu kubeera ng'ataddeko ebifaananyi bya Pheobe so ng'ate akayimba yeyo message gy'ogenda okubeera ng'ate owulira. Angano mukyala Lucia bw'oba ommanyeko funawo okomata olufuula lumanyiro ye leero newankubadde tukwanakwana bannange Lucia mba nkulazaawa newankubadde tuganzaganza anaye Lucia mba nkulazaawa ye kali okawasa okukateeka mu nju enkoko n'embwa bisenguka waka Lucia omuwasa muyingise n'emmese buziizi zibukabuka kabinyo n'enganga kaziyombya bwe kakusunuulira mataga bw'ebisejja abange nga mukandabiddeko eyo mukagamba ngamba kapingwa kaana ka kinyonzi nga mukandabiddeko eyo mukagamba nti manyira kinyonzi vwa ku kafu. Wowulira oluyimba olwo nga n'ebifaananyi ebiriko byebyo kikyogenda mu maaso n'okubeera ng'ate oteebereza ekyabadde kigenda mu maaso wabula ng'era bibadde bitambula nti Pheobe alabika yeepikira mwana mulenzi ono Bruno K yadde nga ye yavaayo bambi n'agamba nti bo ba mikwano wabula bangi nnyo tebabikiriza naye bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamutabukira. Kati no munaye twadde tukyali awo nga tugwa ka vidiyo kano nga bw'atyo Bruno K yakeekoledde mwennyini era ng'ebifaananyi wali ku mabbali ataddeyo bya Pheobe naye nga negengenda okubeera ng'ate ensembyayo yegega omukozi wa TV bw'atyo ayitibwa MC Kasimir ono bw'atyo akola ate wali ku NBS ono bw'atyo nga yakwatiddwa mu bwenzi n'omukyala omufumbo era ng'ono wetwogerera yakwatiddwa era bw'atyo n'asibwa. Katambi ako kyemmanyi bangi mwakalabye wabula gwe atasobodde kubeera ng'ate okalaba ngenda kuba butereevu nkakutuusako essaawa eno yennyini wabula nga wetutuukidde essaawa eno yennyini ng'omukyalo omukulu ono bw'atyo avuddeyo n'alabula oyo yenna eyabadde mu kikolwa kino ekyokubeera ng'ate amuswaza oyo yenna yakutte akatambi kano bw'atyo n'atandika okubeera ng'ate akabunya emitimbagano ssaako n'oyo eyamuseetinza okubeera nga kineeno bakigwamu kye yabadde akola yagambye nti buli omu agenda kuba nga amusasula nga wekisoboka ebino nno yabiwandiise ate wali eri ku peegi ye era bw'atyo ne mwana muwala ono Zahara Toto ffenna gwe tumanyi obulungi naye n'avaayo ng'amwoleza ng'agamba nange omuntu oyo talina kye yakoze mu mwesonyiwe. Tumanyi ba police officers bangi nnyo abenda ku bakyala baabwe okujjako nga nange mwagala mbe exposing ebyo byabadde bigambo bya Zahara Toto ye ng'agamba nti bannange omukulu ono MC bamwesonyiwe talina musango gwe yakoze bonna bakkiriziganyizza era ekikolwa ekyo kye bakoze bonna babadde bakyetaaga so yagamba nti bamwesonyiwe talina musango gwe yakoze era ye ba police officers bangi nnyo naye bamanyi abagenda maaso n'okubeera nga benda ku bakyala baabwe
okujjako nga naye beetaaga agende maaso n'okubeera nga ate aba exposing. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano olabe nga weebyabadde n'oluvannyuma toseetuka ngenda kukwata enkomawo n'amawira mala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Toseetuka subscribing nga oba tunabaleka teekako akadde like nga video eno comment giteeke mu comment section ate teweerabira n'okubeera nga ate okyayirako ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash Media naye agende maaso n'okubeera nga ate akuweereza subscribing nga ku channel ye teekako akadde like nga video ze commentinga n'oluvannyuma bambi toseetuka. Bye bye. You can see the bed sheets. Madam, come. You see, we are doing what the Lord tell us to do. Sorry. You come and sit here, I will forgive you. Sit here with her. You tell your wife to come and you sit. You come. Because you want us to tell us, is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Twice. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Your regret, I don't want. Do we have music?